Kwaniza nyo kwa SMX Media nange MSMX ndoza amawulire genkuleetedde ge bayita birungi si birungi biri awo birungi si birungi osanyuka ate eno ng'oli mu nnaku ng'emawulire genkuleetedde ne katandike n'amawulire ag'essanyu aga mwana muwala Shamimu Nambassa eyawangudde obwa Guild President obwa Makerere University n'era ng'ono ekyamuwanguza oba ensonga eya frontlining sizza okubeera nga ye awangula mu banneebe abanywemu akendo kwe kubeera nga yajidde ku kibiina kya National Unity Platform Nyombuzi University ezisinga no mugwanga erya Uganda bibiina oba abakulembeze baabyo bajjira mu bibiina bineno byennyini ebiriwo oba birwaninga mu politics owa bulijjo eno atali wa university oba atali wa masomero eno mu universities neno bakozesa ebiina nga NRM ne bakozesa ebiina byonna ebinne biri mu buyinza oba ebiri eno ebitali mu kwaniza nyo waneno kwa SMX Media nange MSMX ndoza amawulire genkuleetedde ge bayita birungi si birungi biri awo birungi si birungi osanyuka ate eno ng'oli mu nnaku ng'emawulire genkuleetedde ne katandike n'amawulire ag'essanyu aga mwana muwala Shamimu Nambassa eyawangudde obwa Guild President obwa Makerere University n'era ng'ono ekyamuwanguza oba ensonga eya frontlining sizza okubeera nga ye awangula mu banneebe abanywemu akendo kwe kubeera nga yajidde ku kibiina kya National Unity Platform mukimanyi Nyombuzi University ezisinga no mu ggwanga erya Uganda bibiina oba abakulembeze baabyo bajjira mu bibiina bineno byennyini ebiriwo oba birwaninga mu politics owa bulijjo eno atali wa university oba atali wa masomero eno mu universities neno bakozesa ebiina nga NRM ne bakozesa ebiina byonna ebinne biri mu buyinza oba ebiri eno ebitali mu nkyogere ntya ebitali mu Inchogere nti andoza kale kankugambe munera zineno university however much mune abanene babera ba student naye bakozesa parties ennyini ezirwaning ensi zineno buli party ebeerawo waneno mu ggwanga oli waddembe okugiramu eyo party n'ogenda ne bakwendosinga ne bagamba gwa abatukiikiramu eno university nera ne Makerere University bwetyo bwekikola nti bakandidate baayo oba abaana abeesimbawo oli waddembe okwesimbawo ku bannamunigina nga tolina kibiina kyonna oli waddembe okwesimbirawo ku kibiina kya NRM FDC National Unity Platform DP n'ebisigadde ngawe bigendera ddala mu maaso nga olaba akalulu k'obwa president w'eggwanga ne mu university we batyo bakikwataganya n'era nga obeera endorsed eri awo kuva ekyo ekibiina kyennyini ky'oba ogenda okubeera ng'okiikirira so toiveeri n'ogamba just nze njagadde nnyo NUP wadde tebakumanyi ne n'ogira mu NUP nedda olina okubeera endorsed by NUP nga ba member of parliament abeera bagenda okwesimbawo oyita mu kakuŋŋuuto okuva mu NUP ng'ekibiina ky'oyagala okubeera ng'orepresentinga ne bakulonda mbu gwasaanidde era bwetu ne bakuwa fulaga yaabwe okubeera nti gwabakiikirira mu university kati aba National Unity Platform bagenda okulanga ono mwana muwala Shamimu yalimu embavu mu abo abaali bali willing okubeera nga beesimbawo mu Makerere University okubeera nti ajja sobola okubeera nga alwaninga n'okupresentinga ekibiina kyabwe okukitwala ku ddaala eriddako oba okukipresentinga obulungi era bwekito ekibiina kya National Unity Platform bwekito ne kimuwa fulaga okubeera nga yakikwatira fulaga okubeera nga yeesimbawo ku Guild President e Makerere University mawulire gassanyu nnyo okubeera nti ne mwana muwala ono gwe bawa fulaga ekibiina kya UP okubeera nga yakikwatira fulaga bwatyo teyakiswazizza neera okusinzira nti na Bobi Wine bambi yamuyirawo omubiri n'abaana naddala abayimbi abaana abawagira NUP nabo ne bamuyirawo omubiri bwatyo campaign basobodde okubeera nga bazikwasaganya engeri gye bali mu COVID tezaabadde nnyo nga zirimu ebbugumu olw'ensonga enkuŋŋaana zirina okubeera ntono ebintu byonna byabadde scientific eno ng'abamu balondera online abamu nga we bali okubeera nga balonda physically naye bwatyo omwana muwala we yasobodde okubeera nga awangula banneebe bonna yawangudde FDC nawangula owa NRM nawangula owa DP babadde nga musanvu abasigadde nga bajidde ku independent naye bwatyo asobodde okubeera nga abayisaamu eggaali mwana muwala bwatyo nasobola okubeera nga awangula akalulu k'obwa president bwe Makerere University nera ng'ono yagenda okubeera president we Makerere University ow'ekinaana mu omusanvu bakabeera ne ba Guild President babadde 86 kati ono mwana muwala yagenda okubeera Guild President we87 ate nera nga nkutegeeza ne gwaddira mu bigere ye mwana mulenzi gwe yajja ku kibiina kya National Unity Platform naye gwa agenda okubeera nga addira mu bigere bwatyo ye amaze okubeera nga ekisanja kye kiggwako ekirungi ekibeerawo nti ekisanja kibeera kya mwaka gumu wecwigwe ng'ogenda ebya university mwaka gumu cwigwe ng'ogenda mwaka gumu cwigwe ng'ogenda
so nono mwana muwala we wati wagenda okubeera nga addira mwana mulenzi oli mu bigere ababadde ow'ekibiina kya NUP wa kibiina kya NUP so tubaagaliza birungi byere lwaki nakugambye ganamoli egendeese birungi si birungi kwe kubeera nti ne ate Bobi Wine eno mwana muwala yabadde ali mukubeera nga awangula naye olunaku olw'eggulo n'olunaku olwaleero ndowooza history agenda kubeera nga yeddamu omumanyi bulungi nnyo nti Bobi Wine gy'agenda oba gy'atambulira eyo batera okubeera nga bateekayo emisanvu n'okusuppressinga abantu baleme kubeera nga bakuŋŋaana ababeera bakuŋŋaanye okusinziira ku mateeka sofa agaliwo nti abantu tebalina kubeera nga bakuŋŋaana olunaku olw'eggulo tiyagasi yanyoosa ate nga kyandibeerawo n'olunaku olwaleero kubanga olunaku olw'eggulo yabadde mu Mbaale yabadde side zeeyo Embaale ya Bobi Wine yabadde n'okubeera ng'agenda ku radio asobole okubeera ng'ayogerezeganya ekyabaddeyo yo tiya gas n'emiggo gyavuze buli kimu abantu amasasi ne ganyookamukaawo okubeera ng'abantu ababadde bakuŋŋaanye mu bungi okubeera nga balaba ku Bobi Wine basobola okubeera nga babakubamu tiya gas okulaba nti nabo bagumbulula baleme kubeera nga bakuŋŋaana we batyo nsuubira ne radio program teyagenze maaso naye bafunyeko we bakuŋŋaanya we bati n'abasobola okubeera ng'ayogerezeganya n'abantu abasobodde okubeera nga babeerawo oluvannyuma lw'ekyo ekyagenze maaso kubakangamuko okubayikuba mu tiya gas n'ebisigadde mumanyi bulungi nnyo Bobi Wine watambulira tasobola kubeera ng'atambula yekka tasobola tambula kwegamba Bobi Wine oba n'emmotoka ye ne waatabaamu naye emmotoka ye neeyitako wantu abantu bafuba okulaba nga bakuŋŋaana basobola okubeera nga bakwasaganya oba basobola okubeera nga bamulabako Bobi Wine kyokka ate nga n'olunaku olwaleero Bobi Wine eggulu yabadde mu side zeeyo Embaale ate olunaku olwaleero agenda Lango yes agenda mu Lango sub county nera alisuubira okubeera eyo mu bantu ab'Ellira gy'ali mu kubeera actually yagenze dde olugendo yalutandiseeko dda nera afuba kulaba nga wasobola nti ayogerezeganyaako eri abantu abamu olunaku olw'eggulo sofa okusinziirako ebyo ebyavuddeyo tewaliwo nnyo injuries bantu ze bafunye tewaliwo nnyo nagamba mbu oba waliwo yafiiriddemu mu buvuyo nga bwe bwagenze mu maaso oba ebyo byonna byonna ebyatekinze place ekyo kyebaliza Mukama Katonda katusabe n'olunaku olwaleero ebintu bigende bulungi asobole okubeera ng'avaayo gy'agenze mu district ey'Ellira ng'akomewo waneeno mu Uganda oba district y'e Kampala ng'akyali wamu nga byonna bigenze bulungi amanya endoboozi bamutemu SMX kankujjukize muni awaneeno ku SMX Media tulinawo WhatsApp group gwayagala okubeera ng'ojoininga WhatsApp group yaffe ngenda bera kebera olinki wansi ogenda bera ng'osobola okujoininga WhatsApp group yaffe ngenda bera nga commentinga mu link ya wansi ngenda bera nga commentinga link njiteeke mu comment je ngendo bera nga commentinga nze SMX Media kati gwayagala okubeera ng'otwegattako ku SMX Media WhatsApp group ba SMX Kings and Queens je banyumirwa obulamu osobola okubeera ng'onoonya comment eyo je